Nkomyewo n'akanyomero ak'okunnyonnyola amannya gammwe. Olwaleero ngenda kunnyonnyola erinnya Mayiga ate mbawe n'enjawulo wakati wa Mayiga kuba abamu mukola ensobi eyo temwawula Mayiga ne Mayiga. Sanga n'abakola mu bitongole by'Obwakabaka abamu nga bagamba nti Katikkiro Charles Peter Mayiga. Waliwo n'amawulire omu ali Istanbul ndowooza eyo ttaka gy'asinziira n'agamba nti Katikkiro Charles Peter Mayiga. Obutambi bwazzenga ku lw'enjawulo mpuliramu ekigambo ekyo Mayiga ng'akiddiŋŋana naye tusooke tumusomese tumunnyonnyola ategeere enjawulo ya Mayiga ne Mayiga. Gonna mannya Maganda era ga Baganda era mu bika by'Abaganda wabula olina okwawula kika ki ekituuma Mayiga na kika ki ekituuma Mayiga. Byanjawulo mwattu oyinza okukola ensobi ate n'oswala mu bantu olw'okuba nti omuntu omuyise erinnya eritali lirye omugabye mu kika ekitali kikye buteegendereza. Ebimu biba byetaagamu okwegendereza nga ow'amayuga ayita ku lutindo kubanga oyinza okukola ensobi. Erinnya Mayiga linnya Ganda nkiddamu Mayiga linnya Ganda ne Mayiga nalyo linnya Ganda ganjawulo gwe kyolina okumanya. Mayiga yaani era yawukana atya ku Mayiga. Mayiga aba wa mutima omuyanja. Mayiga aba wa Nakinsige. Okategedde akantu ako? Aba Nakinsige tebatuuma Mayiga wabula tebatuuma Mayiga. So kye kimu ne kuba omutima omuyanja batuuma Mayiga so tebatuuma Mayiga. N'olwekyo mukwata ddamula kaliisoliiso w'ebyobuwangwa n'ennono kamala byonna ow'omu mbuga kabaka ow'ebweru Katikkiro wa Buganda ye Charles Peter Mayiga so si Mayiga ng'abasinga bwe muliyita oba kwanguyiriza. Omanyi waliwo olugero olugamba nti enjogera ennyangu kabaka omuyita kalata. Okiraba enjogera ennyangu kabaka omuyita kalata. Naye ate waliwo ensobi ze tusobola okwewala bwe tuba nga twegendereza ne tusawusaamuko ku bwegendereza tusobola ebintu okubiggusa obulungi. Yaani tubinnyonnyola n'emmandwa neera nnama. Tobuuka ebikomi nga atalya bugga. Nange sigenda kuzimbya ntwiringa omukulu agabenkejje kankomeko wano kubanga akadde kakomye mu kyekkobe eky'ettungulu kiwoomerera. Newankubadde era balugera ne bagamba nti azinira ku ntujjo afuuyibwa empaawo ddu naye ebirungi birekwa. Nsingise yaleka omuwemba n'agenda ku mirimu gya Ssaabasajja ate sijja kutolooga ng'omwana gw'engabi nti ekijja kijje entoloogo ekulira mu magandaazi. Sigadde nze Munnabusiro Saava Bosa Musisi Nsiriganyi Sengule 2022 wabula nkulekera ebitabo bino nga nkugamba nkukuutira nkufalaasira era nkukalaatira nnyo kukubiriza okugulira abaana bo ebitabo bino. Tebajja kumanya nga gwe omuzadde weesuuliddeyo gwa Nagamba ng'oli yaleka omugole ku kkubo n'agenda akwate empaawo. Kitabo kyensooka okutegeeza kino kitabo ekyo kiyitibwa Effumbekero ly'ebisoko bya Sengule 2022 kirimu ebisoko kibinnyonnyola. Ekirala kyolaba wano bassekabaka b'ensi muwawa kirimu ku byafaayo kibinnyonnyola. Ekitabo kyolaba kino kiyitibwa Olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe omutebi kinnyonnyola. Ekitabo kye bayita Enjogera z'Abaganda n'engero ensonge mu buziba kino kyakafulumizibwa kya mitwalo 6. Ebitabo ebisatu byensoso okulaga wano biba bya mitwalo 3. Kati bino bw'obigattako olulasange kya mitwalo 10 ye mitwalo 25 gyokka nga gwe otambula n'okumanya bulijjo eyetegereza yatta omuzira ate omwangu yatta enswa ng'asanze ekiswa kibuuka. N'olwekyo toddeeyo mu kugandalanga enkwenzige oba ne weetuulako ng'ow'ekiggalansi kuzigiridde kawumpuli agenda ate n'okuba emisota bakulagira eritte engabi ate oyo kyabinsambwe kati nze mbatadde
omuti gutamakoola naye abyetaaga oyita ku 078 599 343 078 599 343 oli bweru w'eggwanga teekako akawunire akagatta ne koodi ya Uganda +256 781 599 343 olwo tujja kuba tuli butoola bwa Restaurant Dokoli nga tuli bukwata kambe nansalwa tulabe engeri gye tuyinza okuyitaanya bino nga Luguma ayitaanya enkinzo tunaddingana esisikano teba ya lumu enkejje amazzi galeka mu nnyanja ate labayo egasanga mu luwombo mweraba.